بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على هديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. Tendeleza Allah subhanahu wa ta'ala nanyini matendo ag'enjawulo ate nga yasaana okubanga asinzibwa n'okutenderezebwa kubanga teri w'amaanyi gw'olina okwesigamira mu nsi muno wadde ng'olaba nti mulimu abalina amaanyi naye ow'oku ntiiko ye Allah subhanahu wa ta'ala. Tulina kumusinzanga bwe kyetaagisa kubanga kye kyatuteesa mu nsi muno. Tusaba ebyengera bidde ku ekitiibwa nabwaffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oyo Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatusindikira rahma nga kyakusaasira lil alamin eri ebitonde byonna. Tusaba ebyengera bidde ku basahaba na buli yenna ali mu kkubo ery'okulafuba n'okulaba nti ekigambo kya la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah kitambula. Abakkiriza mbalamira tutye Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe kyetaagisa. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ate ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, tutye Allah ate twogere ebigambo ebituufu. Ekyo bwe tunaaba tukikoze tujja kubeera abakkiriza abannamaddala. Hutuba yaffe ey'olwaleero yeeyongera ku hutuba yaffe eyayita ejuma nga 2 emabega. Twayogera ku rahma. Olwaleero mawduul hutuba ejja kubeera min madahiri rahma fil Islam. Obusaasizi mu Busiraamu. Lwaki ensonga eno ngiremerako ey'okusaasira? Bw'otunuulira enneeyisa y'abantu gye beeyisaamu tetulina kusaasira mu mitima gyaffe. Bw'otunuulira abantu gye bakolamu emirimu temuli kusaasira mu mitima gyabwe. Bw'otunuulira abantu engeri gye bakunyaamu bannaabwe tebalina kusaasira mu mitima gyabwe. Nenjagala tubeere nga tweyongera okwejjukanya ku nsonga eno mu hutuba yaffe eno ey'olwaleero. Aya gye nsome mu suratu Zumara aya eya 38 Allah agamba nti wala insa'altahum, agamba Nabi sallallahu alaihi wasallam nti bw'oba obabuuzizza abagatta Katonda n'ebintu ebirala n'obabuuza nti man khalaqa as-samawati wal ard, n'obabuuza nti ani yakola eggulu n'ensi, la yaquluna Allah, bajja kugamba nti Allah ye yakola eggulu n'ensi. Kitegeeza nti yakola eggulu n'ebirimu n'emu nsi n'ebirimu. Akati Allah agamba nti qul, babuuze abo mushiriku abagatta Katonda n'ebintu ebyo, babuuze nti qul afara'aytum ma tad'una min dunillah, mulaba ebintu bye musinza
okulekerera Allah subhanahu wa ta'ala. In aradani Allahu bidhurrin, Allah waba akwagaliza ekibi okutuukako, hal hunna kashifatu dhurrihi, wali asobola okugana ekibi okutuukako. Abaraguzi, abalogo, abakola eddogo, abakola biki, abesiba ilizi, abakola biki. Mungu abuuza nti ilizi n'ekiti oba n'omuti oba n'ekintu kye bateeka mu makaago nti kibeere nga kikukingiriza obuzibu bwonna. Allah agamba nabbi nti babuuze. Allah wayagala okutuusaako ekibi, ekintu ekyo kisobola okutaasa? Tekisobola okutaasa. Allah agenda maaso n'agamba nti aw aradani birahma, nti singa Allah abanjagaliza okusaasira kwe, mbeere mu kusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala, agamba nti hal hunna mumsikatu rahmatihi, waliwo asobola okuziiza okusaasira kwa Allah okutuukako? Teri. Amakulu nti Allah waba akwagaliza rahma, teri asobola kugaana rahma eyo okubanga ekola ki? Ekutuukako. Naye Allah agamba nti kul hasbi Allah, gamba nti nze nesigamira Allah subhanahu wa ta'ala, alayhi yatawakkalu almutawakkilun. Saawa yonna beera nga weesigamira Allah subhanahu wa ta'ala. Rahma Allah waba agikwagaliza, teri kisobola kubanga kikutuukako. وفي الحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والهمة متفق عليه. Nabi yaleta ekifaananyi ekyabakkiriza n'agamba nti ekifaananyi kyabakkiriza, hadithi eva ku Nu'man ibn Bashir, agamba nti mathalu lmuminina fi tawaddihim, ekifaananyi kyabakkiriza mu kwagalana. Ekyokubiri, watarahumihim, n'okusaasiragana, wataatufihim, n'okulumiragana. Mathalu ljasad, balinga omubiri gumu. Banange temulaba omubiri, eriiso we lifuna ekizibu, omubiri gwonna gufuna ekizibu. Omukono we gufuna ekizibu, omubiri gwonna guba gufunye ekizibu. Bwe bukkiriza. Naye ffe rahma, kyenjagaddemu kati mu hadithi, mulimu rahma, okusaasira. Mu butuufu gwe olina rahma oba nedda? Akati نبى محمد صلى الله عليه وسلم كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام بعثته كانت رحمة للناس، حيث يقول تبارك وتعالى في سورة الأنبياء وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سورة الأنبياء الله قام بانتي تياتما نبي صلى الله عليه وسلم إلا رحمة للعالمين. nga kyakusaasira gye tuli. Kati okusaasira mu busiraamu kuliwa? Kwenjagadde twejjukanye. Okusooka, rahmatullahi azza wa jalla bil ibadi wal khalq. Allah subhanahu wa ta'ala musaasizi erifu abantu n'ebitonde byonna. Bannanga abasiraamu mulina okubeerako n'okusaasira mu mitima. Allah ye musaasizi. Engeri gye tweyisaamu singa Allah teyali musaasizi, tewandibaddewo abeera ku nsi kuno. N'ojolonga Allah, n'okola buli kibi kyonna, n'okola Allah n'akutunuulira. Naye ate n'akuwawo n'akadde nti kola tawuba mu zambi ly'okoze. Ate bw'okola tawuba nasuuha, ate Allah subhanahu wa ta'ala n'akusonyiwa. Undhuru rahmatullah, tunuulira ku kusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wogenda mu Qur'ani mu suratul An'am, Allah agamba nti wa idha ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaykum. Bwe baba bakujjidde abakkiriza amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala, bagambe nti emirembe gya Allah gibeere kummwe. Kyenjagaddemu nti kataba rabbukum ala nafsihi rahma. Allah subhanahu wa ta'ala yeekakasaako okuba nti musaasizi. Ekisooka, rahma ya Allah erifu abantu n'ebitonde. Naye osingaana omuntu tafaayo kumanya nti Allah musaasizi gyali, n'okola ebikolobero byonna n'otamanya nti oli mu rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mu hadithi ya Abu Hurairata radiyallahu anhu agamba nti lamma khalaqa Allahu al-khalqa kataba kitaban fahuwa indahu fawqa al-arsh
inna rahmati taghlibu ghadabi, rawahu Bukhari wa Muslim. Allah yawandika ebiwandiiko n'abyesigaliza ku arshi ye, naye mu bigambo ebirimu Allah agamba nti inna rahmati, mazima okusaasira kwange. Allah yeyeyogerako okusaasira kwe, taghlubu ghalabi, okusaasira ebiseera ebisinga kuwangula obusungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Maanahu Allah subhanahu wa ta'ala rahimun, atusaasira. Wagezako okuba nti asunguwala, Allah naafuna ekisa kyokoze n'akusonyiwa. Ekyokubiri, rahmatul abna bil walidain, abaana okuba nti tusaasira bazadde baffe. Abaana tulina okusaasira eri bazadde baffe oba nedda? Osiŋŋaana omuntu akajjala ku maama we, akajjala ku kitaawe, n'amulangira n'akola ki? Tomanyi kitaawo bw'alya, tomanyi kitaawo we yeebaka, tomufaako. Naye Allah subhanahu wa ta'ala atukubiriza mu Qur'ani n'agamba nti wahfidhu lahuma janaha dhulli min arrahma, beera ng'obeera mukkakkamu eri ewa bazadde bo, ofune okusaasira. Era obasabire Allah abeere nga abasaasira nga bwe bakkuma ng'okyali muto. Suratul Isra. Abazadde olina kubeera nga obeera mu rahma, osabira bazadde bo. Ekyokusatu, arrahmatu bil aqarib, okubeera musaasizi eri ab'ekika kyo, ab'eŋŋanda zo. Abalala temwagala kuwulira bantu ba kika kyammwe bali batya, ne weefaako wekka. Ebyekika tosobola kubifaako, olina obusobozi obuyamba ab'ekika n'abantu abakuli okumpi mu kika kyammwe na biki tobifaako. Naye tegeera nti olina kubeera musaasizi eri abantu abo. Wa'budu llaha wala tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin. Aya nga bwegamba wa'budu llaha wala tushriku bihi shay'a, musinze Allah temugattako kintu kirala kyonna. Wa bil walidaini ihsana, abazadde mubayise bulungi. Wa bidhil qurba, n'abantu ab'eŋŋanda mubayise bulungi, mubeere basaasizi gye bali. Wal yatama, ne bamulekwa nabo mubeere bakusaasira eri abantu abo. Eyo suratul Isra. Suratul Nisa. Mu hadithi ya Anas bin Malik radiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul man sarrahu an yubsita lahu fi rizqihi aw yunsa lahu fi atharihi falyasil rahmah. Bw'obanga oyagala Allah akugazirize mu riziki yo n'okuteeka mu baraka, yunga oluganda lwammwe n'okuba nga osaasira abantu ab'oluganda lwo. Arrahma bil yatama, okusaasira bamulekwa. Tulina bamulekwa naye tetubafaako. Olinako mulekwa mu makaago? Era bw'obanga olina mulekwa, mukulu wo, muto wo, obaani yakulekera omwana n'emmaali ye, ogikuuma otya? Abalala tugiddako ne tuba nga tugirya bulye. Bamulekwa tubeere nga tukola ki? Tubakuuma era tubeere nga tumanya nti kintu kikulu. Arrahmatu bil ajiz, okuyamba abantu abateesobola, abankuseere, tubeere nga tubeera n'okusaasira. Abasawo baffe tuli mu malwaliro, abalwadde bazze, ebirowoozo biteese ku ssente, oba olina okusaasira mu mutima gwo eri omulwadde ono gwe baleese. Ssente z'okyaginga bwe bakuleetedde mu ddwaliro, olinamu okusaasira nti ono yeesobola, omugambe ssente bwete okusinzira ku bujjanjabi oba onootwala mu firirisho. Twabadde wano ku bulwadde bwa korona bukyaliwo, naye ab'amalwaliro abantu babadde bakaaba. Oli mu bantu gwe kati abantu be bakaabira nti wajjanjaba wabajjako ssente nnyingi oba wabeeramu okusaasira mu mutima gwo. N'olwekyo tubeere basaasizi mu mbeera zonna insha Allahu ta'ala. Ekisembayo, ebiri mu nsi mubiraba. Okuba nti mwebiri bakuba bbomu, abantu ne bafa, ne batta abantu n'ebirala ebisigadde. Tuvumirira n'ese kuvumirira
ekikolwa ekyokutta kubanga tebalina kusaasira mu mitima gyabwe abantu abakola ekintu ekyo. Era tukubiriza tebaayo muntu yenna eyenyigira mu kintu kyonna okuggyawo obulamu bw'omuntu. Naye njagala mbajjukize nti ffe ng'Abasiraamu tetuli seefu, ng'Abasiraamu tetuli bulungi. Tetwetaaga kuddayo mabega kutunda mu bintu eby'emabega. Amini we baali bamuggyako baatusalanga enkoko ne batusalira ddala. Allah yazza bibye singa tekyali musiraamu mu Uganda. Naye Amini okugenda ku bukulembeze teyagendako na tiketi y'Abasiraamu. Ekikulu nti yali musiraamu ate n'ayagala obusiraamu. Naye kati gavumenti yaffe ekulemberwa mukadde waffe muzeeyi waffe ow'ekitiibwa etandiise n'okulaga embeera etali nnungi. Batya bato omuntu enkeera ne bayoola Abasiraamu bokka. Mukakasa nti batali Basiraamu abatta abantu mukikakasa. Baseeka babatta wano n'abalala abasigadde naye buli gwe batta bayoola Basiraamu. Ebbomu eyakuba mu bbaasi bajja kuyoola bantu. Poliisi bw'eba eripootinga information yonna ng'eri ku TV eripootinga ebyabaddewo, poliisi n'eba security balowooza nti abalaba TV tebategeera. Mbalayirira Mungu tutegeerera ddala bulungi. N'oleeta ekifaananyi akaana akali awo k'otasuubire n'omu kyonna nti keekaakoze kino. N'oleeta ebifaananyi nti twagezezaako okusiiga ebifaananyi bino nga tubalaga abantu abali emabega w'ensonga ezo. Lwaki osiiga ekifaananyi n'otaleeta mwennyini? Wamulabira wa? Gw'otaleeta oyo. Olwajjo Sheikh Muhammad Kirevu baamusse baripootinga nti yabadde adduka ssaawa 10 za kiro, bagenze ne patrol eziwera ne bagenda waka. Babadde bameka tetumanyi, naye Land Rover ze twalabye okusinziira ku bifaananyi nti babadde bangi. Omuntu omu mu mukonkoje n'aggulawo asobola okubalemerera ati okudduka. It means you are not trained. Where is our position as Muslims in Uganda? Ffe tuliwanga Abasiraamu. Buli lunaku batutta busi. Muzeeyi General Katumba Wamala yawona okuttibwa. Twebaza Mungu okumusigazaawo, bayoola Basiraamu. Abasigadde bonna abattibwa bonna kati olukalala oluliwo nti buli we batta abantu nga bakola ki? Lwaki Kirevu tebaamukwatanga tebanakukuba bomu zino mu Kampala? Tusaba gavumenti emanye nti tuli bana Uganda, tetujja kuwalizibwa kusaba gavumenti eno nti ng'Abasiraamu tuve mu Uganda tugende awalala. Tuli bana Uganda, tujja kubeera mu Uganda naye naffe twagala eddembe ly'obuntu n'eddembe ly'okusinza. Tunyigirizibwa. Ate buli lw'okweka amazima njagala nkutegeeze nti ekizibu tekigenda kuggwaawo. Olwaleero bakubye, luli ne bakuba. Tukwata abataliyo, akoze ensobi n'adda ku maadda agamba nti kati kaba banyweze. Mbasaba tweyongera okusaba Mungu atusaasire, naye ng'Abasiraamu tetuli bulungi. Tusabe Allah okusaasira kenga bwali musaasizi atusaasire. Ab'ebyokwerinda babeere basaasizi. Nze natuukibwako ensonga mirundi 2 mu mwezi ogw'Ekkumi omwaka guno. Naye embeera gye nalimu nalina lesoni gye nafuna mu bantu ab'ebyokwerinda. Sijja kwogera ku muzindalo kiki ekyantuukako. Naye oli we baakuba Kampala batambuza ne ku mukutu nga bagamba nti buli ow'enkofiira n'ekirevu mu Kampala avwemu ne katambula. Mulowooza nti kaali kasaaga naye nga baali banyweza Basiraamu nga babakwata. Tusabe Allah atusaasire, akyuse emitima gy'abantu ab'ebyokwerinda bamanye nti Abasiraamu bantu balungi
akoze ensobi aba agikoze ku lulwe naye mbakakasani n'abatali basiraamu batta era ne babba ne bakola n'ebikolobero si basiraamu bokka. Tusabe Mungu atusaasire n'omukulembeze waffe amwongere security eyongere okubeera n'ekitongole ekinoonyereza ng'eriporting okusinziira ku information entuufu. Ndugu zangu ni Waislamu, ninawakumbusha kwamba Allah anataka kila mtu akuwe na rahma. Kulingana na namna maneno yanatembea katika nchi yetu ya Uganda, unaona kwamba hakuna rahma kwa watu. Mtu anafinya mwenzi yake kama hakuna rahma. Ikikuwa ni kazini, mtu aweze kuchunga kuona kwamba huyu ni nani, anamfinya tu kwa business kwamba unataka pesa. Sasa serikali hakuna rahma, inafinya watu, bora sisi Waislamu. Madaktari katika unatabibu watu namna gani? Hii yote lazima tujue kwamba tunatembea katika rahma za Allah subhanahu wa ta'ala. Lazima kuwe na rahma kwa sababu Allah iko na rahma. Ya pili, wewe kuwa na rahma kwa wazazi yako, kuwa rahma kwa mayatima, kuwa na rahma kwa watu yako. Lakini ukikosa rahma, maana yake hakuna uzuri kwako. Ndio tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala atuweke kwa watu wenye wako na rahma, kwa sababu arrahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardh yarhamukum man fis sama. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin. Tubu ila Allah ata min dhanbi kama la dhanba lahu. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Brothers and sisters in Islam, this khutbah is a continuation of the past khutbah I gave you the other Juma, and it is about Allah's mercy. Today we are trying to look into Mimadhahir al-Rahma fil Islam, manifestations of mercy in Islam. Allah subhanahu wa ta'ala has mercy, and Allah subhanahu wa ta'ala is always merciful to us as human beings and even to his creatures. If it wasn't so, we would have perished long ago, because people are doing all sorts of evil, but Allah is just looking at them, and Allah finally gives you the door of repenting, and when you repent, He forgives you due to His mercy. Allah is merciful to us. You need to be merciful to your parents. Do you have mercy to your parents? We don't need to go further with that. You know how painful a parent goes through to bring up the children. Do you have mercy to your parents? Mercy on the orphans. We have orphans, we have many people. Are you merciful to the orphans? Do you have mercy to the orphans? وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ. You have been entrusted with the wealth of the orphan. Are you going to take it back to him wholeheartedly, or you are going to take it? People do not have mercy. We have many orphans who are suffering, but behind them, there is wealth behind them. Their fathers, their parents left behind the wealth. You don't have mercy.
Do you have any orphan in your home? Whether you have inherited his wealth or not, do you have an orphan? By having an orphan in your home, it is you are under Allah's mercy. You need to have mercy to the helpless. We have very many people who are helpless. Do you have mercy to them? Therefore, when we see some of the things happening in the country, it is as if people do not know that Allah has mercy on them. I wish to add my voice to what is happening in the country. We condemn in strongest terms the bombings that are going in Kampala and other areas of the country. This is anti-Islam. And basing on what I have given you in the Quran and the Sunnah, there is no such act which can be done by a Muslim. If it has been done by a Muslim, then it is on his or her own, not on behalf of the Muslims. My area of concern is, whenever something happens, the security agencies are reporting wrong information. I'm sorry to say so. Whenever something goes wrong in the country, the culprits are Muslims. Is the title terrorism, terrorist for Muslims alone? It isn't. Why have we been blacklisted in such areas to tarnish our image? I told you during the regime of Idi Amin, when Idi Amin was overthrown, we really had it rough because the Muslim community was slaughtered like animals. But because of Allah's mercy, we are still here. We would only request that if there is anything wrong, we need the culprit to be brought to book, but professionally. Professionally. We shall not be happy with the security agencies to go over the radio stations and TVs to bring the information. When you watch the TV, you only say that is what this man is reporting really on the ground. A bus was bombed, somebody blasted himself off. The following day, people were arrested. Innocent people. Yesterday, I heard over the radio station and the TVs, the incident which took place in Kampala, about 27 people have been put under the cells. Is it true that such a mission can have such people? What type of intelligence do we have? What type of intelligence do we have? Sheikh Muhammad Kilevu was shot yesterday but one. According to the information they claim, he was recruiting people to the ADF. They went and surrounded the area. The man, according to the information they knocked, he opened. After opening, he was shot. Now the police is reporting he was running away. The police force, as we saw, how can somebody, you went knowing that this person has an element of ADF, but he opened, he was not armed. You fail to capture him, you wait for him to run and you shoot. Professionalism. We know we are being targeted. But in front of the children, therefore we are urging to the government of Uganda that we are Ugandans and we are entitled to be in Uganda. Let us not begin thinking that Uganda is not our country as Muslims. The moment we are trying to hide the truth, the more we shall be suffering. If it is true, the culprits are the ones that are being put in the cells, why are the incidents continuing? Why? It means we have not touched the real button. Things are still moving on. But I urge you Muslims
that let us humble before Allah subhanahu wa ta'ala for his mercy to forgive us as Muslims. Secondly, to give mercy to the security personnel, to know that everything in the country must be treated according to the training. The intelligence network in the country, do you think it is easy for somebody to blow himself out of his life? And you think that is simple? And you just bring minor people from other areas, that these are the ones who are involved in the saga. We kindly request the government to revisit its activities against the Muslims, because even the non-Muslims are sympathetic to the Muslims. In my area, people came and told me, Sheikh, we know people have been killed, but we are sympathizing with you. They are going to arrest now the Muslims. Wallahi, these were non-Muslims who are saying so. The government must be sympathetic to the Muslims. Everything Muhammad Abdullah Ali is the one who has been involved in this. Everything Muhammad Ali Abdullah is the one who did the bombing. Are Muslims alone? Therefore, let us humble before Allah subhanahu wa ta'ala for his mercy, because we know Islam is facing a lot of challenges, but these challenges will go away. We pray to our president to be honest about his security personnel against the Muslim community. Ala wa usalla ala bashirin nadhir. وقد أمركم الله بذلك حيث يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض عن أربعة خلفاء الراشدين منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن ستر الباقين في الجنة يا رب العالمين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آت نفوسنا تقواها فزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وانصرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة. GTV for unity and development. Atali kutwala budde mu linnya lya His Eminence Mufti wa Uganda twala omukisa guno sebo mumyuka wa Katikkiro okwaniriza wano baddoze kusaala era nkusaba otole ku basiraamu bano salaamu kubanga kinene nnyo era kikulu nnyo olunaku lwa leero mu byafaayo by'ekifo kino. Fatfadda. Assalatu wassalamu ala Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Amma ba'd. Sabo Deputy Mufti bakadde bange bamasheke mwenna abali wano mu biti byammwe, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndi musanyufu nti ejjuma ngikwatidde wano, mbadde emirimu gya Ssaabasajja Kabaka okumpimpi, ninziruka emisinde sobole okusaala. Neebaza Sheikh atukulembedde mu kutuba, ebigambo byayogedde ebyobugumu ebyo ffenna tubeera basanyufu bwe tuwulira nti tulina eddoboozi erisobola okwogera ku nsonga ezigenda mu maaso.
Sheeka tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Ng'obwakabaka bwa Buganda twafulumiza eddoboozi eryaffe ne twenyamira naffe ku bigenda mu maaso. Era ne tukubagiza nnyo abaafunye ebizibu, abaafudde ate n'afunye obuvune. Era naffe ne tusaba gavumenti eya wakati nti bw'ebanga ekola emirimu gyayo egoberera amateeka abantu beekutte, ebalamule mu mateeka nga bwe gagamba. Kye tusuubira kyokka kyokka. Naye ng'omusiraamu, kuba ndi musiraamu ako, ffenna tuli bennyamivu. Wano waaliwo emabegako eyo babikyaliyo simanyi, nga abasajja bakulembeza Bayibuli ne bagamba nti balwana. Baali ngulu eyo, ndoza babayita bakonye. Ne teri yagamba nti abalwana bakulisitaayo. Nga bwe nabo kirina okuba, babaawulamu ne bagamba nti ono konye si mukulisitaayo yalwana. Abamu babakwata n'obakwata ne babatwala mu makooti g'ensi yonna ne babavunaana emisango, era bandowooza bakyawoza baba babasalira simanyi. Naye nga hakku omusiraamu ŋŋamba naffe bw'abanga bakutte mu kumemenyi bw'amateeka, oweebwa omukisa ogende mu kooti, weewozeeko amateeka gakulamule ng'ensi nga bwe gagamba. Kyekyokka ge mazima n'obwenkanya bwe tusaba. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayi Katonda akuuma Ssaabasajja Kabaka. GTV for unity and development. GTV for unity and development.